Besigye ebbanga lyonna twamala nga tuvuganya naye yateekawo standard nti opposition side ng'olaba nga ne ba parliament kaba beti anywa ba beti kamya baani ng'ekyamazima babeera ku parliament ku floor ya parliament ng'olaba ddala material ye opposition yes eno kino kyali kibwatukira mbeera yajja kibalamu bane yafubutukawa n'ekibiina azze omwana akimukwakuddeko kati ssaawa zino sebintu ng'ebyo muleta ne bamukwasa ekibiina kya NUP ne bakikyusa ne bakimukwasa ne bamuteekerawo Rubongoya nga mwana waabwe ne bamuteekerawo Katana mwana waabwe ne bamuteekerawo Nyanzi ne Firebase nejja nekwata obuyinza leka mmale akantu kana bannayuganda bantegeere Mwami Kibalama yayita mu process amateeka gye galagira ekibiina kino kola ki okulaba nga kikyusa obukulembeze naye oli munnamawulire ate atali wa bulijjo walaba Mwami Kibalama nga avayo naga nti nze mbadde mu buwambe ebyogera ku TV nga entimbe zikwata naga mbadde mu buwambe era ekitona niraba nti Mwami Kibalama yayogera akatambi akafuluma kuba Mwami Kibalama si munnamawulire bamukwata bukwasi era nalaga nga ina atunatunati waliwo amugambe ebyokwogera wano ku mabbali ebyo byonna twabiyitamu kati bwe tukomyawo fracas oyo ate ng'abantu abamwogerako bano bwamwami Kagame abatalina mirimu gyankalakkalira bamwami Twaha bwogamba nti bye boogera tukiyinza okwesigama wano okubigenderako kyawakanya sinakitegeera nti erina abantu abasinga n'abeelectoral commission obungi abalonzi ate electoral commission tenabakuleeta ate bantu beerina ebajjawa egenda kuwandiika nayo bagala kuŋŋamba kati namukale ye erina 18 olowooza national unity platform yawangula wa president ye erina bameka katugenda kutuuka ekiseera yawangulawa katuna ba president babiri ne naawe okimanyi Kagame oli musajja mukulu okimanyi nti Kyagulanyi yawangula akalulu swaze ensoga mente ladde okunkuba Kyagulanyi teyakawangula ate yawangulawo ladde okunkuba yawangulirawa Enefik Media ekibiina ekyasigalawo wano mu Uganda ekibadde kikyali yaddeko mulimu ne ba players mu bibiina ebirala bakyali ku nkyukakyuka tosobola kubuusabuusa Dr. Besigye ba Honorable Elias Lukwago Honorable Semujunganda ku mbeera ey'okulwanyisa nakyemalira naye ekibiina kyabwe kyayingiramu namujinga era Honorable Twaha akulaga wano nti essaawa ena bagenda kukola ki naye ate Honorable Twaha y'omu n'akulaga nti ate awagira omubbi kungwe Honorable Mathias Mpuuga kati Mwami Museveni bamala okumanya nti NUP kikyali ekibiina ekiri ddala ku mazima n'obwenkanya n'embeera nga gye tuliko yakongwe yasinga mufumbiro ya BTV nga yakumufubutula mufumbiro omwogezi wa Muyabba TV wali badde oteesa ebibyo n'otagaa nti Twaha naye bw'abanga mufumbiro omwogezi wa NUP Yabba TV oyogera otya ku muntu eyatuula mu komisona n'emuwa sente miliyoni 5 zaali mu mateeka omuyita otya omu zaali muteeka ki nsaba nsigaze omuzindalo gwange wabanyize nyasho mufumbiro omwogezi mulambo w'ekibiina Yabba TV zijja wammanza tukyankala nataganya butataganya kati nga njagala kukulaga betuba tuteesa wano tuteese nga ffe tuleke kututeeseza ku bantu kuli gwa mpozi mwagala gyono nabwono ashbaga yalya waffe naye yalya naye tumwaniriza ebali kutulaba kakati njagala okutegeeza abantu nti National Unity Platform bwesigala ku mulamu ogwo olaba nti olwaleero tubadde tuli mu program speaker agyogeddeko ey'okutandika okuwandiisa abawagizi baffe national wide kakati eyo yonna tekiniki eraga eyinza n'okutiisa abantu nti n'ababandibadde bajja okwewandiisa bagambe n'okujja bagenda tujja kwewandiisa ate bagiddize Kibalama naye buli muntu ali wano ng'ali cautious naawe kennyini manyi ne Twaha naye akimanyi nti National Unity Platform nga tuli mu tteeka tewali we tuyinza kubanga Kibalama asobola okutuwangula kubanga Kibalama yakola ekibiina kye n'akikola n'akiwaayo mu kwagala ne mu biwandiiko kakati Kibalama ebiseera byonna bambi nze simunenya namunenya muzeeyi Kibalama nenya abali emabegaawe abamukoosa kubanga nze naawe n'omulala yenna alaba tukimanyi ffenna
nti mwami Museveni sikimanyi gwe tokimanyi kankikutegeeza mwami oba Museveni weefuula atakimanyi ne gavumenti ye ne ba operatives bonna be bali emabega ewa mwami Kibalama Nkonge era tugenda kutuuka mu kooti omusango bagugobe ng'ani agugoba kooti nga bakyegugoba kubanga tewali bujulizi whatsoever. Kibalama ekibiina yakiwaayo n'obuyinza ku kibiina n'abuwaayo n'abukwasa abantu abateekeddwa okuddukanya ekibiina kakati bw'obanga ekibiina wakiwaayo mu mateeka legality zonna ne zigobererwa kitegeeza mwami Kibalama talina mu tteeka lyonna legal framework yonna eyinza mutaasa kweddiza kibiina tekiriyo. Ekyokubiri ssemateeka waffe wamala okukolebwa amendments ezaakoleddwa mu ssemateeka oyo gye twetaaga okugazeetinga zitandika okukolebwa kubanga masemateeka abadde era mpulidde mpuliranga abajega abagamba nuupu terina ssemateeka. Nuupu erina ssemateeka kwetambulira eno gye tuleese amendment oba okukyusakyusaamu neera muli kweri eyankonge it is okay naye tekyali eyali eyabbiri Tereza eyali kubanga Nkonge takyavunaanyizibwa ku kibiina ekira ne musanga busanzi wantu wonna Nkonge Kibalama nayo bano simanyi Kagombe mbakwata bukwasi jeke kubanga tebakyalina stake mu kibiina ekyo naddala mu bukulembeze bamemba. It is okay they can be members baye tebakyalina stake mu bukulembeze bwa kibiina ekyo igamba bowe bakibawa bone ne mbagobera ddala bamemba ne agamba nti si bamemba gwowulira bakaana bwa memba bakayanira bukulembeze ekintu kyange nenga kale kikyo giro kyeyambisaamu ate si bwe tutyo awo otandise okukyusa baatuwa ekintu ne batuweerako n'ebiwandiiko onguzize emmotoka ongulizaako ne kaadi n'onkolera ne transfer nkuleetedde mu kintu ky'oyinza otegeera ekyangungu n'omuntu omulala nga twakyayinza otegeera ekyangungu kugula kibi kyekyawukana nyumirwa nnyo okuteesa nga kyenkugambye nti ekibiina naye wabeerawo framework empapula ezitambula paperwork atambula nti tukyusiza delegates conference ekitya mugenda kufuna kibiina kitya ate ekikulu kyolina n'okumanya nti ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna mu ggwanga lino lyonna bibaddewo bingi twaha babaddengawo ne FDC ebibiina bingi you have many all over 90 political parties in Uganda. Museveni avuddeko mbuuza gwe yavaako kati ekibiina ky'ebyobufuzi si kyo kikulu kijjako nakyemalira kyenjagala otegeere kubanga de nuupu weetuli naye nuupu tugikozesanga nga ambulera mwe tuyinza okugezako okuzannyira politics alege naye wetuba mu revolution tetwetaaga nnyo na kibiina kya byabufuzi kyobola buli omu tumwetaaga nono Kagame naye kati ezo diversionary acts buli muntu bannayuganda babufunye ennaku zino tebakyalina na budde bwakuddamu ebyo kubanga bakimanyi ffenna ekigezaako n'ekigendererwa ekya bino bijjanga buli kaseera buli wetwolekera akalulu nga bijja buli lwetwolekera puroguramu ey'amaanyi bulijjo batulangira ninamu katono malizana bulijjo bagamba nuupu kibiina kya munkwawa kye tebalina structures tebalina ki tutandise okuligestalinga abantu baffe tukole structures ekibiina okuva wansi from Kabale Uganda it is okay ffe tukola byaffe ya mwezi gumu olowooza tulina obudde nga bino NRM gye babbiramu ssente bwebakwate bakole maliriza bwenti kamalirize ssebo kubanga submission zange oziyingiramu nnyo njagala kutegeeza nti bino tugenda kubivunuka kubanga kano kazibu katono nnyo ku bibaddengawo ate nyala okutegeeza nti bineva bigenda kukolebwanga paka kati gwe Munnayuganda ali eyo genda we bawandiisiza member wa National Unity Platform wewandiise ebisigadde bikwase Kyagulanyi bayimukwase olwalwo omunaye bayimukwasa n'agamba nti ate binadde mu kooti byamulema wale wanambuuzizza Alfati kyaladde byo bali kwegattako Kanye West we Uganda Nantongo baani walambuuzizza muti Alfati agambye nti oyo weyera akola kyawo bawulirwakyoliwe ate kalatango byeku nze njala kweba yani bamwita Alfati uli amanya Alfati kati leo ke banupu era amanya gabategategerekeka lwetuuliddeko Nantongo no si kunyiiga kubeera ne mukama wamwe yakamalo Tereza musinze Bobi Wine nze Kyagulanyi Ssentamu biki tolaba so wantuli in politics tetuli tetsi bya buyindi in fact waliwo Bobi Wine wekivulu kye yakuba
netuga kati agenze azzeeyo mulimu gw'omutuufu yali eranda awo yali azzeeyo kati Lwaki temuleka kubanga naye wano? ati ebyo gyateekeddwa okubeera naye naawe oli buloka atayimba ki Mwami wano Uganda. atayimba ki naawe oli buloka naye era oli mu kukola byabufuzi so njagala okwebaza Nomuyambako. bannayuganda abagoberera naddala ab'NRM era mwenna mbatumiddeko ab'NRM bano gye bakoma okwerumaaluma kiraga nti wiiki ewedde nakyogerako tebannaba kweteekateeka olaba tubeera wano pulogulaamu dakiika 3 ne beerumaaluma just bano bawansi bano bawagizi ba pate bawansi nnyo ono kansala division ono speaker division Tulinga gwe. ono yagwa yavuganyako naagwa so olaba nti levo yaabwe yaba wansi nnyo ate nga ekibiina kitambulira ku bantu ba wansi betwali badde ba foot soldier naye si abaaluno bano bakuba bannaabwe bano baŋŋoola abakulembeze balina entalo zaabwe naye ng'ate ekibiina kyonna ekitalina bantu ba wansi kyolwaffe NRM ekyatusobozesa emyaka 5 NRA okuwangula eruweero bantu ba wansi so buli lwova ku bantu ba wansi oba tolina musingi so bw'olaba nti bano benkumenyedde bendimu wano bamala eddakiika 3 ng'obudde bwaffe babwonoona kitegeeza teriyo kibiina kyabwe gye kiraga buli gye bayongera okwerumaaluma kibalama ye simusonyiwa wolodde yeetoona nagaba nekintu nabaleetera ekizibu kala taatwagazaaki kibalama lembe kutaataaganya ffe katulwane nabo tubakube kubanga abantu babalaba abantu mutwalo mulama bali ku TikTok bagoberera balaba lwakuba nti muneya president yateekawo n'omusolo gwa WhatsApp ogwa social media ne tegwabakosa abavubuka sente bazirina ne bwe tugamba kubeera wano live lunaku lulamba abavubuka basobola okufolowinga sente bazirina data bamulina naye balaba buli lwe tutuuka okulonda baga nti omusajja ono w'enkofiira ye mutuufu banoona bayaayi walinga bamuwa gabamuwa ate nabantu banyini babalonda nze naliko n'omukungu omu FDC namutuukako nange akagame noonyeza akalulu kano ku bwa meeya nange empangule ku bwa pulezidenti Museveni naffe tumulonda yali munene mu FDC so bano bonna bano bakansa kuba kati ono olwatalonda Museveni kuba yamusasula ono asasula omusaala kansala bano sipiika bafuna omusaala naye ani abasasula Museveni obutamanya tujja kujja era tebaagala na Museveni aveeko kuba bafunye chance bakoze mu mulembe gwe singa yali Museveni baali kiise ku zoni obote byaliwo muyingirira nuupu buli we mujja tetusifa tuyingira mukozesa kibalama ate kibalama wenyalemu kuba lumwayina nolweyakaaba amaziga n'alaga nti abasajja bamugyemu engatto anti kubanga endagaano ze yakola nga waayo ekibiina simanyi oba bamufuuyira ki kwegamba teyakozesa bwongo yali badde asigala mu mugabo guno ogw'ekibiina kya nuupu kubanga eneringa bizinensi kyobulaba abakulu abo tebakyava ku nnyonyi musaabakunzi oba yesimaye saabakunzi wa nuupu yakubye embaga n'atimba ebifaananyi bwogenda ku zirawundi zonna Lubaga Road Nyanzi kubanga bo bali mu ssente balya omuwagizi omu baamukubye ng'abuuza no 10,000 lulagawa baakubye omusajja yabuuziza ekigambo ekyo bamubuuza bani 10,000 lugenda kubanga tebalina accountability Chifu Mbowa tebalina accountability ya kibiina kyokka ate bye bimu ku bavunaana bannaabwe tibaneffe ono yalya talina accountability na biki so njala kutegeeza bannayuganda abafolowinga ti ekibiina kyokka ekikyalina nti abantu bakyesiga okulembera eggwanga lino ya NRM era weetuli ffe saalwaliro zino register zibalimu ez'okuwandiisa abantu twaligisalinga myuzi 18 era saalwaliro tweteekateeka na structures bwe tuva mu structures tugende mu kamyufu baba ffe tusooka kweraga maanyi mu kamyufu ne tulyoka tusunsula ne tuleeta omuntu omu akuba bano bonna bonna so abatugoberera balaba nti NRM ekyaliwo era weetuli tetusobola kugenda abantu basobola kugenda ku kibiina kitalina mateeka kibiina kifugibwa famire emu omusajja yabagamba bane nabakwasa ekibiina kyanze erina okuba namba emu kibalama ate mwansula siri namba emu ye yagamba bane nina kubeera namba emu mu nuupu ate babivaako ate avubuka abato ne bava ku mulamwa alabanga ekibiina ekyamazima gye balaga okulaba nti kisobola okukyusibwa kubanga nekiba tekifunye bukulembeze ne twetaaga ekibiina ekivuganya ng'ekyamazima kivuganya ekibiina ekiri mu buyinza naye ng'olaba nti standard yeeyo kakiteekawo amaanyi
Nesalo nupu tena standard mu byabufuzi nti olaba nti atugenda gendera bwetu twafuna ekibiina. Nupu ya mwaka guno nupu ya FDC ya 2016. FDC ya 2016. Tosobola kugeraganya nupu ekyali baby nnyo. Tosobola gikomparinga na FDC. Era ffe nze nasubwa nnyo era simayo banyinza n'okusinkanako ku Besigye oyo. Besigye yatukola bubi nnyo. Banga yali akyaliwo okuteekateeka bano. Yakola bani obubi. Ffe n'eggwanga lino okutwaliza wamu. Teyali munnaffe. Kubanze sisobola gamba nti ndi ate ndi FDC ate ndi WNRM. Naye bw'eba debate ne bwe tuba kati nga tuli wano. Tuyinza okugamba nti safite lero omuntu gw'otuleetedde. Debate tegenze bulungi. Abadde wa Kibogwe. Ate kati kyolwala tubankompeninga ku bwe sibawo bagaka. Gambe nga teyazze. Kitegeeza baalaba nti ddala debate etambula buki? Level kwetambula. So Besigye ebbanga lyonna twamala nga tuvuganya naye yateekawo standard nti opposition side ng'olaba nga ne ba parliament kababeti anywa babeti kamya baani ng'ekyamazima babeera ku parliament ku floor ya parliament ng'olaba ddala material ye opposition yes eno kino kyali kibwatukira mbeera yajja kibalamu bane yafubutukawa n'ekibiina azze omwana akimukwakuddeko kati ssaawa zino si ebintu ng'ebyo bituyamba okwongera NRM mu kusigala nga eggumidde naye twagala ovuganya ku bantu abalinamu ku maanyi mu byobufuzi. Ataani ate tusobola kuyingirira twabadde ogerako mu registers zaabwe exercise badde tetambula. Njagala kuwa mwami Kagama mu information ate manyi nti musajja muyivu agoberera mwami Kibala Mankonge uliza mwami Kibala Mankonge ali ku record nga wakamalo g'omusango guli yawandiika ekiwandiiko nalaga nti n'obujulizi bwe buli ng'ali mu kaguli medadi amusoya ebibuuzo ng'alaga nti yawambibwa gavumenti ne bamukunya n'okutuusa okubuuza lwaki yawa ekibiina oba lwaki yawaayo obukulembeze bw'ekibiina eri Kyagulanyi. Ekyo si kipya. Ekyokubiri ono mwami ayogedde nti baregistaringa abantu milioni 18. It is on record, kirina ku record okumanya abantu b'NRM bano babbi nnyo tebaswala. Electoral Commission eyina abalonzi. Abantu abalonda abatuufu abalonda kubanga bw'oba ogenda okuwandika omuwagizi w'ekibiina ateekeddwa okuba n'endagamuntu kitegeeza ng'akuza asobola okulonda abantu Electoral Commission ena 10 mu kulonda okwaggwa ezo likodi za mwaka guli okulonda abantu omweka guno oguwedde 2021 abantu naye kati NRM ekulaga tugende mpola mpola teginawera kyawakanya sinna kitegeera nti eyina abantu abasinga n'Electoral Commission obungi abalonda ate Electoral Commission tena bakuleeta ate bantu beerina bajjawa tena egenda kuwandiika nayo bagala kuŋŋamba kati namukale ye eyina 18 oloza National Unity Platform yawangula wa president ye eyina bomeka katugenda kutuuka ekiseera yawangulawa katuna ba president babiri nenawe okimanyi Kagama oli musajja mukulu okimanyi nti Kyagulanyi yawangula akalulu swaze ensoga mente ladde okunkuba Kyagulanyi teyakawangula ate yawangulawo ladde okunkuba yawangulira wa nakanzi alina okumanya kiri kimu eyo nawe nabikulaga nti figures zino ziritabo standard tezirinayo toyinza kubanga Electoral Commission erina abalonzi obukadde 15 ng'olina abawagizi obukadde 18 bafugira wasimanyi mbadde manyi nti ka information katono nnyo okiriyalinga byombi onalebo kwezera alina byayo badde ateesa naye ndabyemu era kuba agambye nti bwe baba baliwa bantu ba myaka 18 mu NUPC omukozi wa NRM gwe bayita Nyanzi omukozi wa NRM era memba wa NRM gwe bayita Chairman Nyanzi Sale wano yabadde ku TVM n'agamba bawandiika okuva ku myaka 16 ate ekikozese kategeze bannayuganda nati kakitegeeza nanti yali kirambo okwewandiisa era owandiika okuminomera nati kyebaliragala kadi yaffe teriko neninamba bagikulage Kocho agala okwefulumugeza wanuku ng'oliwe nale. Obosinga Nyanzi. Obudde buno obwonoone bwanya butatuliwa. Loza olabi kinagambye ntandika. Bome jini batumalira obudde wano. Njagala owuze. So nze nja kunzika bwenti. Mukuwabya mukama. Ebyali mu ebibiina ebyo tulisapootingira ddala okusobola okubeerawo.
era buli ekibiina ekyewandiisa mu mateeka tukiwa ssente ate tukifolowinga okulaba nga ebibiina biyimirirawo. So registers zino zibanga zitambula bwe bibanga bizibu byo babyetonderawo nga baba wagizi kubanga baba bannakibiina DCNRM. Era ffe tujja okuyingiramu ku nsonga ya security kasita batandika okulwana obutambi bwe twatandise okulaba era bajja